Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wasuzote wasibyotya Nurdin Ntege once again nkomyewo ne mwana muwala pacho pacho oliotya pacho ndi bulungi sebo je baleko kale assalamu alaikum mukulike idi twagiyise mu bulungi mwebale okusiiba ate embeera yeeyo sitati natandise nze natandise njagala sitaziba nakumeka those are the ziba mukaaga naye tuba n'omwezi mulamba gwe woyagala lwosiiba. Okay, so you don't do them at once. Chiri joli. Okay. Solo zivuga kalamba. Osobola okugamba. Nogamba leero lumu. Nja kusiba ku Monday. Nsibe ne ku Lwokuna. Until you finish ogamba nja kusiba Monday ne Tuesday. Okay. Nzire mwate ku Lwokuna wiki ejja. Okay. Kastomanya nti mu mwezi ogugwerako ennaku mukaaga ozisiibe. Oh, that is nice. Naye ate waliwo abalala kati ng'abakyala nga yali amukko olw'ensonga kuba mukyala ali mu nsonga tasiiba kaye ayinayo n'okusooka okuliweezo ate nze breastfeeding mother bw'obanga okuyonsa kukosa omwana like okusiiba kukosa omwana okugamba tosiiba mba nina okubeera n'amata omwana oli g'alina okuyonka kati meaning nina okulya naye kale ekisibo kyawedde abo baba baalidde dda tetukyabazza mabega naye nga factors ziba nnyingi mulimu okuliisa bw'atasobola kusiiba mulimu okugamba omwezi ogujja nja kuba mmaliriza ate n'oguliwo omwezi ogujja naye abasiibye mwebale kuwa ku bantu yidi mwebale kuliisa bantu nze waffe n'abataatu wadde naffe ekyaffe kinaffe Easter ejja ngaddiro mwagaba naffe Easter ejja Good Friday Easter simanyi biki byonna twala tugende tulina nakweza nga zammwe za kunywa kutamira oba mukigenderera bugenderezi wowe abiyezi yasooka okukyusa amazzi n'agafuula wayini okakasa nti temwagala tulye emmere yamu mufunayo n'olunaku nga lwakasolo kali oba Friday olwera Saturday kugala tukakasa nti bw'oba ojja jangu ku lulwo kyekyo kye mukola nedda sikitegeera oweze naye tubale tusaba mukyuseemu mukalye ennaku zino endala naye bw'oyite wantu nga lufula lyako kyezeekola buli wantu abantu kati oli nagamba enkya bw'ojja ewe kiba kiri kitya gyeri oli ng'agende bweru n'agirira ng'ewakati gyali naye batono kati ate ekirala omuntu alina eddembe lye eddiini ye emukkiriza kati kyova tugamba bali ebintu byabwe mutali bukyanga abasobola mutugulirengayo ku bikefusa ebyo waliwo kale beoyogeddeko nga boyi wakati babiteekayo naye waliwo gwosanga nga eno safuriya yazino mumujja kulya kino zino zabano banudi ntobawa bino kati nogambe nga toyinza n'okusanga nti omulawo gwatabudde muli gwe guyino. So I think it is not really good for home. Nze ngamba omuntu gaba makage. Gaba makage naye. Yes. Anyway, good evening, good night, oliotya, good morning, kansubire nti muli bulungi. Ndine Nurdin Ntege, right? Yes, Nurdin Ntege, the name. Pachoto Harriet Asimwe, aka Pacho Pacho. Yeah. Ndange Wendi. Boto boli. Yes. Twakola wano show. Obote sebo. Soko je twakola wano show. Ekwata ku mukulu obujingo. Yes. Mukwano gw'omfanfe. Se mukwano gwange kyo kijjeyo. Yali mukama wange. Yali mukama wange. Ontumize wali ne ka onanga tebanaggalawo. Yali mukama wanti nasiibye. Kati okusibuka kunaatera saagala girane ate show yino okugenda maaso yali mukamawo ali atya jali mulungi alabika ali bulungi namulabyeko jjo nga atenda social media kyemukoze weekend yaga weekend njibuliddemu social media bannange social media kyenkoze weekend naye ate nagiyigiddemu nina bye nayize ndowooza ti oba mbigendereko nengamba otyo nempuliriza nga amagezi gennamuwa gennayogera yagambye jigera twali wano ku show nenkugamba that time ngagamba nti no ayina sente ntono mbu yali ayina sente ntono yali ayagala bilioni 12 naye ayinawo konkaaga
So in the video we did mukaaga tezisobola kusimala ddo omusingi. Yes, tezisobola ne tugamba lwaki takozesa akeeza azimbeyo akatono tumanye nti akoze eki nti sente zaffe zina. Yes, then n'agamba neŋŋamba oba kyakyeganyiwa kyakozeyo pavers n'abyogera jjo n'agamba nti nafunyeyo kale wadde bangwera biki naye nina kye nayize neŋŋamba oba olyawo zino sente entonotono wakiri oba mbateerewo pavers enfuufu n'ebisooto bireme kukola kibikendeereko oba si kyo zino biliyoni 6 eziriwo ndira nkoleyo kakatyaky akatonotono neŋŋamba okkiriza opondoose naye nga bino byonna yagenza obyogera endiga zaabuuse zavudde mu ndiga ezimu oba zafuuse embizzi endala nsonyiwa abantu naye endala zafuuse oba mbwa endala ne zidda mu mbuzi oba kitegeera zamufuukidde emisege embwa endala zamufuukidde emisege ziri emisege mu ddiba ly'endiga okitegeera nti kaakati abantu baabuuka era wiiki eyo waaliwo ennaku lanchi awo we yamudibirira ndooza yalabawo butebe yayogera na butebe bwokka waliwo abantu yakola atya we yatuukawo nga tebaliiwo lwakwegumya nga tayagala mmotoka kuddamu giyisa ku street nga budde tebunnatuuka kuba giyisaawo mu 8 nga 2 awo okyegere yagumiikirizaako emala okuggwa naye ng'ebintu si birungi. Kyogamba endiga zitandise okwabulira kyaki? Endiga zitandise okwabulira kyaki? Endiga ezitegeera zitandise okukola ki? Zavuddeyo ezimu zitandise okutegeera anti kyeŋŋamba nti zatandise olw'endiga misege kati. So kaakati wiiki agiwulidde. Kyogamba wiiki kyatuuseko endiga ne zigamba ekimala kimala. Endiga zatuuse ne zigamba ekimala kimala ndoza ke kadde kati kwegamba I think they are also kati omanyi wali robeera n'omuntu tugeze for example wabeera mukyale waka nakkiriza byonna byobuzenga okola n'omukola byonna byo naye atuuka ekyanagana naye taata gundi leero leero nedda ekimala ne bajja ne bamubuuza n'agamba bannange mbadde playingire kaka akantu nzijukira nabadde nako somewhere owulire we yapondoose n'agamba naye bannange akalira akatandisa kawulira naye abantu badde si basanyufu kubanga abamu badde bagamba naye abantu bewaabujingo bano balinze eki infact leero mbaddeko nowa board omu n'agamba naye obugundi bw'abano nze sibutegeera n'agamba naye obugumiikiriza bw'abano abasajja sibutegeera abalokolo bewaabujingo balinze bujingo amale kubookya ng'oli owa booda yanyumya okitegeera n'agamba balinze bamale bookya nga kibwetere kye yakola mami naye yabadde ajasta abuuza bubuuza nti balinzeeko ekyo kubanga nga ne mubuuza lwaki n'agamba omusajja abalaze obubonero bwonna nti yabakoowa abakooye amaze okubabba abafeze naye era mulemedde wabakolere waboda alinga agamba nti omusajja yababba anoonya engeri gy'abagira batambule muveewo mugende exactly that was what the man was saying nti byonna abikoze obbalaga nti yabakoowa muveewo mugende wabafula mu toile nga bagamba ngo babanja Pentagon nawe n'obegatako nti kirabe kasiigizimbe kupa obuwumbi n'obuwumbi ttaka lino nakwata obuwumbi 10 saabula radio ogenda nawe zikolemu evaluation olabe funa abavaliwa bakubalire radio 6 bakubalire TV ya soti bakubalire sente zirimu kwegayidde gwali eyo towuliranga ngasiya wabasula mu toilet nga bagamba mbu babanja Pentagon nawe n'obegatako nti kirabe kasiigizimbe emyaka 13 egiyise kupa obuwumbi n'obuwumbi ttaka lino nakwata obuwumbi 10 saabula radio ogenda nawe zikolemu evaluation olabe funa abavaliwa bakubalire radio 6 ako kamunjagala kunoonyaako ne kali oba tunaakafuna naye kakati why does he reach to this extent eyogamba nti nno saabula muno kyabadde agamba emboozi nti abantu bano abanaku bw'osanga omunaku anyumya ku ki ku Pentagon ng'ategeeza osula mu kayumba ka layisi ate oyagala kubanja kintu kya buwumbi teweegattanga ku muntu oyo atatukola ki atategeera ekira n'agamba yakwata obuwumbi 10 bwabula nti yabula
Mbute yabula, I think something like that. Bwabula kutaka kuno yatako obukadde obumbi 10 ne bubula. Okitegedde? Kati omusajja naye omusaasira. Naye kiraba ngambye naye saya mumutwala speed. Naye n'abalala kyaki bazizimbira emyaka 4. Anti bwe baba bazimbira emyaka 4, yes, balina kye baalagako era abantu ne bakiraba. Kana kantu kambuzeko ne but when I get it I think we shall get it for these people bakagamba katya keko kenyina akagambye nti naye nafunyeemu amagezi nti mu byonna bye bayogedde nafunyeemu ekirowoozo ekigamba nti oba nzimbeyo kanisa entonotono tugira tubeere omu nga we tulinda sente ziri ziwere oba nti oba wasindikidde gundi era yeyo ndowooza I think mwenkonye ogifunye okay ddamu ogimuweereza okitegeera so kakati nga kiraga nti atuulayo eyo n'alaba waaka waffe oba n'awuliriza n'agamba ndowooza naye nze ate bw'aba yalabye n'akola ndaba nga yakoze bulungi kuba omulala awulira amagezi era n'ayomba buki nayomba buyombi ddamu ogimuweereze bupya gwe agifune bupya kubanga bekaafuna anyiga mu ndala ndaba ndala olaba ndala naye gwe sooka ogizanyuma olaba bakyegamba kaakati endiga bwe ziba zaatandisa okubuuka ate nga n'omukulu nze nyinamu ekirowoozo nnyinza okuba nga kwali kasuka jjinja mu kisaka kitya nyinza okuba nayina obuwumbi tugeza 3 bwe naakasolooza nze nenjagala mbagambe naakasolooza obuwumbi 6 nga mu kugamba nti naakasolooza obuwumbi 6 njagala ndabe mukkiriza nti bwe buliwo kati olw'enjala ebalumidde ebbanga nga mugamba kimu tuwe eyo kati nga takkiriza muntu kuleeta accountability nti 6 bwokka emyaka 13 emyaka 13 oyagala tugala tusonze obumbi 6 ontegedde simeoba amagezi gazze yes gazze kubira Yesu mu ngalo ez'amaanyi oba okitegedde amagezi gakoze ki gazze nti nyinza keberako nti nyinza okubanga musonze obuwumbi 40 nze nenkebera nga nzikozesezza ebyange neŋŋamba naye ekituufu kiri nti sirina bwe nkivaamu ate bano balina okusonda kambalageko nti mulinawo obuwumbi 2 oba 5 oba 6 That's a good thing. Chovola buli wenfuna akansoka kusharing ewoyo kwa me I can sometimes do what? Otegedde. Yeah. So this is the thing. Efuna besisira bwezenkana emyoyo. Ennaku omusambe eziise kye batayogeredde penta buli tekiriyo. Sitaani atuwadde n'ekumagezi aganaakola mu bwakabaka bwa Katonda. Sitaani atuwadde ku magezi n'atugamba sente eziriwo tugulemu pavers. Sitaani ye fashion ndowooza. Kati atuba tuliziteeka wanga tusima omusingi. Tugulemu pavers kala lyera tumwalirire. Sitaani n'atwongera amagezi sente eziriwo tugulemu ekkanisa entonotono. Mpulira ekkanisa entonotono mu sente eziriwo. Bakyo nno okoze. Akanoke mbabulira abalina okukolesebwa namwe abagenda okuba n'okukolesebwa. Kyokola abagagga baba basula pulojekiti zaabwe bazeetolooza ebibaati abula amabaati nga gasereka ekyalo kiramba kwewala mitwe gy'abasiru ku kontributinga mu kyalo. Oyinza okikiriza nti buli yalemererwa alina pulaani mu mutwe naye nga mbibibi. Kaakati tuteekewo ate akazimbe akatonotono ate tukakoone. Bakubuuza. Sandi byogeddeko. Kubanga bwe mbyogerako basanyuka. Bagabuto kati twa kajja network yekuttemu. Abadde tayinza mutayogerako.
naye nze naguma dda ndikawona w'amasasi sinanamba mu magye naye ndi omu kwabo abali ku rekodi zemulago nga banzijanjabye okukubwa amasasi era enkovu z'amasasi zirina kati nze sikyalina kyemba tebakulimbanga ekyokulwanyisa kya setaani ekisembalya kityeyo ninkubabuga naye ate ebigambo ebyo ebyogerwa kyomulaba yesu teyajja kutta yajja kulokola omuntu akoze omwana omuntu akola bamusibemu ejjinja yesu si ye mulokozi omuntu bamutwale bamusule mu nnyanja bamusibemu olubengo bamusule mu nnyanja n'omulambo gwe tegwetaagisa kulabika kungulu otegedde kubanga yeesitazizza njagala owulirewawo bulungi kwesitaza abato yalitayogera ku babebi bamwe bemuyoosa ayogera abato mu mwoyo owulidde ayogera ku bato bw'ofa toyagala mulambo gwewudde na kungulu abato mu mwoyo obeera wakalokoka tuli mu sitoni y'amagungula sitaani kati yakirengedde dda nga 18 Good Friday kana yajja kubonga basigale n'ebweru naye sitaani agati abo twali bajja era abo bo nzikiriziganya bajja ne babonga andi babeera babbi babeera bazze okunywerawo omwenge babeera bazze wali ogendayo gendangawokko awali mukuba kalango ali mukuyita kalango n'abatasabirawo bajje awali mukuba kalango naye mba njagala owulire wano olwenjagala owulira waawo kawunawo w'amasasi kakati bino byemugira tebimutiisa wulira naye ndi omu kwabo abali ku rekodi zemulago nga banzijanjabye okukubwa amasasi era enkovu z'amasasi zirina kati nze sikyalina kyemba kati kankutwale ku ssaalayo gye bakusabidde ekyokulwanyisa kya setaani ekisembalya kityayo wulira nenkomawo nga mmoga wulira essaala yammwe abajjonke ebigambo ebyo ebyogerwa wulirawo kyolaba yesu teyajja kutta yajja kulokola yesu teyajja yagamba nti omuntu akose omwana omuto bamusibemu ejjinja yesu si ye mulokozi owulira omuntu bamutwale bamusule mu nnyanja eyo wansi ku ntobo y'ennyanja n'omulambo gwe tegwetaagisa kulabika kungulu omulambo gwe tegusaana kudda kungulu kubanga yeesitazizza abato bwe yali ayogera kwesitaza abato yali tayogera ku babebi bakyokubuuza ekyo kiwulira ayogera abato ogwange tegunnakolebwa owuliddewo kwa bulungi tulisemba bulendo owulidde ndowooza gugwe gwe yabadde ayogerako ndowooza akwatemu itsoke omukulu agamba naye ndowooza olaba yabadde ayagala kuyisaawo kalango yabadde akuba kalango nti abantu bajje ku Good Friday abantu era ali mu ngeri yakubayita kwongera kubanyunyuntamu ssente bana abasumba I think one day nudde tugenda kujja tunyumye and njagala share ebere live nga abantu baweereza ku basumba bano bonna cause at least nfunyeeko chance nkozeeko n'abasinga obungi tugenda kwogera ku basumba abo naye omusajja akusabidde esaala bagiyita vomwange ate yeesinga gye yasooka okusaba luli eri babwongoote bafe bakole batya biki nange nagimuddiza akubye alina waagambye tebiina bwe bigenda kunkwatirako kubanga amagezi gange ge namuwadde ate ge mpulira akoze era nkwe njagala okwebaza musumba Bujingo weebale kunfolowinga weebale era ndoza njagala kusinzira ku vidiyo eno nkugambe nti nsobola okukola nga advisor wo ate nga tonsasula saagala kunsasula obwa advisor bumpe mbeere nga nkwadvisinga naye tonsasula kozi wendi ndi bulungi tasobola kuwa bwa advisor agambye kyovala abagagga bagula amabaati nga mangi ne yeetoolooza wanaazimba ekizimbe okwewala amagezi amasiru amangi ag'abantu abaale mu ensi naawe ekyokulabirako nti omuwadde amagezi amasiru azimbewo kakyakya akatono mu ssente ezo ate bw'anaatuka okusimba omusingi
space ekyali nene space ekyali nene wali basobola lekerawo abaana ne bagamba ene jabeera for Sunday school we babanga bayina ddala Sunday school nga wewe Bugingo njagala mu amagezi kyayogera kifu kyakyo oba amayumba osobola okutandika ennyumba n'otandika ne Geneva Nomati tuzimba tutya alinga agamba fe abamu tetuzimbangako nti tuzimba tudde eno plan z'abantu abazimbe webale nnyo nti pulani njirina naye njagala gitandika mu biwagu kati njagalako ng'eva mu maaso Geneva oba mabega eyo kanzimbeyo nga nzija bwenti ebyuma ne bimanya nti tulina we tukomye bwe tulifuna obuwumbi obulala that is tufuna obuwumbi obuki obulala bwe ndibamba fezeeyo endala ndibagira nti wendiba bagyeko obuwumbi ababiri kyendooza nandikoze nti ng'ava mu maaso oba emabega babizimba tosanga nk'amayumba olinga bakiyita ekiwuyi kimu nga bakisimbye okuva mu maaso bati ne bakomerera nindako eddakiika bwe ziwera nti kati tuli babiri nange nasiibye naye bamunaono bamuleetere yasiibye paka asiibyeko okuva ku 4 okuva ku 8 obwedda tannalyako naye kati n'omanya nti no kyenzimba ate ekyekolera mukulu Bugingo kinjagala amanye nti kyaki azimba ya muntu munaku bw'oba tolina ssente okola kikola ki kiriwo kati bw'aba alina ekirooto ky'ennyumba ey'omugagga ye talina ssente ate sizize jjukira azijja mu bali kyeŋŋamba nti bw'aba ali mu mbeera kati gwe ne bw'olya otumiza obadde okyaŋŋamba nti bajeti yo azimba y'abanaku singa kyaki yali y'abagagga singa ssente zaawera dda kuba emyaka 13 nga tannagoba magezi g'abaana abanaku abasula mu buzigo bw'emitwalo akakadde kamu tewazimba abo nga tannabagoba asooka abuuze bo bano abantu yeye mugagga gwe beesiga ye ng'omugagga w'okukyalo gwe balinawo bamuleka agizimbe kuba abantu bazimbye ebintu Hamis Kiggundu omulala kyakozaawo Nakivubo mu myaka we bakubuuza byakozaawo Nakivubo stadium agizimbye agitadde wali emyala agizimbye ebyali ebiveera kati waliwo arcade ziryawo kakati naye project mu myaka 13 kati twagala kubuuza mukulu Bugingo nti singa afiira wano sigamba nti afe abamuddira mu bigere batandikira ku musingi batandikira wa nti omusajja bannanga alese kyaki girabe nenga ye wali amuddira mu bigere nenga waliwo naye amuddira mu bigere oyina olaba makulu ayinza ogitwala mu maaso omugole omuntu atali mulokole makula abeera wali aleetera omusumba Bible ekyokuba nti ensula mu galagi tekitegeeza anti abeerawo mu service tekitegeeza nti mulokole kikyotegeeza gwe omumanyi ennyo makula andi ngugambe si mulokole wa ddiini ki nze simanyi ddiini gy'asoma biki but si mulokole ebyo byajja ne gundi byanabafera aba yafunyeeyo kavaasi ke yakutte ku mutwe weegendeeza ebiseera ebisinga nga bamuwadde nti nga yeeteeseewo nti naye abuulireko alumba Bobi Wine akola kwegamba addamu kwogera ku sex eyo is that kubuulira mbulira mwewamme ku muzikiti nga mugenze kusaala ababasaaza babayita baani mu abaami anti bwe mulinayo section ndoza y'abaki n'abasaaza abakyala abeera mukyala oba mwenna mugoberero nali maaso but only that more differing we mutudde entuula mubeere nga ffenna tuwulira lumu. First tell me something when you're in the mosque there does your sheikh or is it sheikh imam seeka kyonna we babeera wali eri do they talk about sex mu maaso awo nga gwolwo olunaku lwakusaaza abantu oba jjuma kusaala jjuma mulina we muddako ne babuulira about sex mukazi wange mwebaka naye bwenti oba like this and that oba kwegamba bwoti abakyala mwagala amazzi biki things like that kukitu what is that mulokole omulokole ng'okyanya omwenge obeera mulokole anti kati pakyo kiri kiti toteeka busungu ate ku pasita kati ebyomwenge obijjeewa maama
bannange muddeeko ku videos ezimu emabegako mwe mulowooza abeeranga awo n'akoona amazina ago ge yakoonanga naye mmwe bantu mmwe mwayi bwe twogeranga mugamba mbuki naye kale muddeeyo ku videos sirina kyengenda kwogera ne muddeeyo ku videos za overnight ez'emabega awo nabiki obuntu badde nga butambula ku gundi bwe batambuzanga n'amazina ago ag'enjawulo mulowooza omuntu ali gundi bulungi ali soba asobola kukola ekyo ku kituuti nga yazaali soba kati gwe mazina kusinzira ogamba kubaako embidde ku mutwe sigoka n'omukyala yabyogeranga yenyini yeewangako obujulizi yes ntiki asobola okufuulayo omwami kyayagala omukozesa yekyayagala okitegeera mbadde ngamba nti naye kino ekyomutemerera nti anywa omwenge no kakati sijja kwogera bingi naye ne ku Serena twabiraba kolwakuba muba mubeerayo nga muliwa tebo gye yagula tewalabako omwenge yali agugulidde baani nedda wayini baziteekera tebo zonna si yaguteekako yagusangako mukwano makula anywa omwenge mukwano kati wemba ngunywa chances like nkibuuza oba ntya okimanyi nti me a woman I can make you do what even kyewali tokola n'omusajja bombi bakikola yes because of love yes. okitegeera tinja kugamba ndeeta negundi n'olunyiri n'endunoonya jjukira bo banoonya nnyo verses eziba favoringa bebi olaba kakati Yesu yasooka okufuula wayini amazzi gano wayini kati bw'onywamu n'ogenda ali ku overnight ennyiriri zigenda kujja buzi bebi teekamu katono kano kafo kazinza okalaba si kagundi nnyo just mirabe nyiramuko emmira 2 oba nja kubeera wali nga gw'obuulira nga bwendeeta akacupa balowooza onywa amazzi jukira focusins waliyo wines ezimu nga ziri plain nga eringa mazzi okitegeera okitegeera naye ng'ate abantu abo balina we baatuulanga ew'omusumba omu munyonyi eyo buli lwa Sande nga saavisi ziwedde ng'era batuula bakugamba nti wali buli kimu gyekiri waliwo in fact kigambibwa mbu oyo omusumba ye yasinga n'okukyusa ono kati n'amufuula kyali kati n'amufuula kino ekintu naye mu ntandikwa Mujingo yali waddala yes yali waddala yali waddala kati biki ebyogamba nti si waddala kuba omanyi kyaki tezimbika era abantu abasinga kukola project kati ng'eya Mujingo ebeeramu abantu abajjonkezi nga mmwe abalwana okujonkeza is what kigambo kipyapya okujjongera okubeerawo nga okuba ekintu ky'omuntu I don't have any reason let me tell you me I don't have any reason for whatsoever to gamba nti I attack that man no only that akola things which are ungodly me I'm a Catholic and I'm very proud to say that I'm a Catholic because manyi nti nze mu bwakatoliki bwange nina n'omutima oguli very clear and super than abalokole bewa Bujingo oba than him Bujingo kugaba babateeka wali bwe batuteeka wali and indeed Yesu najja yes you'll find my heart pure londa mukuba ani ali holy I know omutima oguli holy you'll find that my heart is holier than his heart ng'opimidde ku ky'omusajja asumba endiga emitwalo n'emitwalo okusumba tewali muntu agana buli muntu asobola okuvaayo n'akola nange enkya nsobola okuteekawo kyaki abantu era ne bajja kasita nnafunayo ennyiriri nga 5 biki ntandike embeere ku mugundi bajja kujja naye si buli agenda kujja nti lwakuba ayagala kubeera mulokole omusajja awonya otegeera awonya ki soda gwe yali ateese mbu awonya abantu ne bamubuuka nti nino byali byakufera awonya ki bw'aba awonya lwaki omukazi we teyawona ekikulukuta eky'emyaka egyo gyonna yaleka muleke ye n'atuwa excuse munamuleka lwakuba yali akulukuta nenfuna omukazi omulala bw'aba awonya lwaki kyogamba tugende nekiri egundi egamba nti omuganga teyeeganga ebyo byabaganga bino bya Katonda tebigaana Katonda ati mbuuza lwaki owuwe teyamuwonya n'addamu kumulaalaasa ku katuuti ti bannange omuntu emyaka 10 ng'ayisaawo kiri ekyogamba bannange basajja bannange mubeereeko mu ngatto zange emyaka 13 oba 10 siryako you know naye nga you're fooling us nga wakati awo waliwo n'omwana azaaliddwawo who is fooling who kati gwoga bw'aba awonya era tukitwala nti ne mukyala w'ekituufu kye yali amwogerako lwaki teyamuwonya bw'aba awonya nga Yesu we gwasaba waddala lwaki kino kankireke
Mbadde nkitwala ku masasi agaaliwo naye kankireke. Kitwale bwe kiba nga kiri nga toli waayiriza. Waba awonya nedda nti njagadde sinsi waayiriza. Yawona. Yagabuuka. Galiwo ebiwundu twali twagala bannayuganda tubikole ki? Nze kati bw'ombuuza nti Pacho bakulongoosa nti ye nti baakannongoosa ddi nti nga 27 Desemba nazadde bannongoosezza. Ndaga ekiwundu nkirina. I can open and show you. Yes. So I want him to also open his back. Wabaddala musumba ebyaddala nga wa Katonda. Nalabyeko ka video akama akadde katambulo baba bakwata offset gundi nga waliwo amawuli agatandise ovaayo nga gundi gundi alimba teyalina biwundu naye nange nabigwamu obugwe naye nga nina okukipinga my job. Oboshege omunene omweyo ng'ali nga bwe bakola ku maca ndooza akantu kayitamu buyisi nga bw'omanyi zino lapeero oluuzi muba mukyayambala lapeero biki ngeri owagundi otegeera so naye bw'aba ddala ng'awonya lwaki teyamugamba ku ssaawa eyo nga bagenda bakuba amasasi Mukama abo like asabe essaala essasi lemena kuyitamu asabe essaala essasi mukwano gwe aleme kufa okitegeera asabe essaala n'oyo alemena kufa okitegeera Yesu is a holy man of God who has died for our sins. Okitegeera. Yesu bamukomerera kalikiza ne bujingo. Ye bw'aba ali hole. Lwaki abeera mu ntalo za kulwana ne banne buli kaseera omuntu ali hole ogamba munange. Oyo Pacho nze kamuleke namukwasa Mukama. Ayagala mudde eri Katonda. Mukama kola kino ani amugambye tetulina Katonda. Tumbamugaye tuli wa sitaani. Muli bajjonkezi ekyokubiri temulina bulungi magezi. Ye ali kuffe lwakuba we have a voice okwogirako eri abantu. Naye alowooza abatayogera bo basiru. Mulowooza bannange abatuddeeyo mu mayumba gaabwe kale ffe batuvuma nti babeera mu ttooyi gye boogerera simanyi basula mu butooyi nsula mu ttooyi naye nga ssente zange nze nzeekolera sibba z'abaana abanaku omuntu eyaliridde capati ekikomando kye n'avaayo n'agamba kanzitwaleyo mpe mu nnyumba ya Mukama gwe n'okolamu ekitaliiyo nze awo si wendi that is where my pureness yes comes in. Sigenda kubba muntu oli oba kutwala ekintu kye azze akimpe n'omutima gumu ng'omukyala yali talina kantu konna n'akwata eppeesa ku lugoye lwe n'agamba Yesu kikino kye nninawo okitegeera naye ye omusajja lumu lwe yatumya balina sente ze bali mu kusolooza aweera omusajja oba yali musajja oba yali mukazi sijjukira bulungi kantu ako n'aleeta 2,000 yamuvuma n'amuswazaswaza ku kituuti wonna. Yaleeta 2,000? Yaleeta 2,000 akapapula n'amugamba ate tosiriwala n'ebigambo ebirala abantu babijjukira. Bw'oba olowooza nkulimba Emily Smith omumanyi ow'omu UK oyo omukyala yateekawo gundi n'agamba bannanga ntuusaako omuntu oyo nina kye njagala omuwa ng'awulira bambi kimuyiseeko yes kubanga bamuswaza yamuvuma n'amuswaza n'agamba tetuba twogeranga ku ssente zayo ebyo biki by'oleese bwe mbanga njogera ku ssente toleetanga wano busiru bona biki kwegamba the other woman was even touched kwe kugamba nti kabanoonye oyo omuntu oba n'amwokyayo oba bambi kubanga ono yalaga nti kino kye nnina ate ogambye tusonde era nange nzize ne laavu yange nyingi ennyo batusobola ne booleeta eppeesa okulaga nti oyagala ndowooza olaba piwa wenjawukanira naye nti oli aleese ow'2,000 lwaki omugoba zaayina osanga azikuwadde nga bategenda naziryamu kyaggulo oba abadde agenda ziryamu anti kyogere nakyo nti wemba njogera ku byagundi kati bannange njagala ssente naye ggwe atali mugagga tojja ate ayina wansi w'emitwalo 10 tojja gundi tojja bamanyi n'obbaga kati ab'obukadde wano okitegeera abanaasobola 5 n'aswaza omusajja abe 10 mujje kuba oli yaŋŋamba nti kiba kityo agamba abanaasobola obukadde mujje n'afuna omwana oli n'abala emitwe egisituse 10 basituse kakadde bukadde 10 oba 4 basituse abasobola awo n'agattako ebigambo by'okuwaayo ebinyonyola omuntu bw'owaayo kikyofuna n'amanya kati ngenze mu 5 abo nabo ye bw'amala obbabala avuga agenda nti aba amaze okubala nti kati alina mu 5 n'atambula n'agenda kati ligana okuleeta nga ziri 3 Nuldi njagala kubuulira nga bwe nkugambye njagala tufune olunaku nga si bino byaki naye njagala bannayuganda bategeere tibe muyita abasumba bammwe
musazeewo mmwe okubasinza okusinza Katonda wammwe yabatonda n'abateeka ku nsi. Abamu obufumbo bufudde lwa like they are taking these people like they are real gods. Obonfuna bulungi tawuliriza mwami lwagundi omwami tawuliriza mukyala kwegamba ewaka byonna biri ngenda wa musumba busumba nti yagambye musumba yagambye tusonde musumba batwala abasumba baabwe ba prophet simanya nti bana abasajja bayina kye bayambaza mu ndiga zino bwe tuli batukoze live nja kubuulira bayina amaanyi agatali ga bulijjo siga Katonda tewali maanyi ga Katonda kugambye we tulijja ku live oyagala manya gaabwe obaagala tubaleete wano tumanye abantu list gye tuleeta tugenda gireeta bo babeereko waliwo abagamba olinayo ku ndiga ezikubira ku simu eziwabwe gye zigaba ne webale nnyo nze omanye endiga ezibeerawo oba oliawo noga tuli olinaga munnange enkwokyezaayo bannange mwebale kwogera ku nsonga zino omanyi ffe muntu waffe tetusobola oba okitegeera omanyi ono wamuntu kati bangi ate oli anoonya ennamba yo ku shoku oba okoledde for example nze mbeera ku platform zanjawulo njagala n'akugamba njagala abantu waliwo abantu babaagala okugamba bannange tugambire ne ku gundi nga naye tebamanyi wakukujja banaye tugambire ku gundi obanga bayinza n'okwagala okukuwabula naye wano okola booti wano ate nze ndooza singa okoze bone booti and I welcome by the criticism oba negative oba chinze byonna njagadde ntubawe ennamba nga teri ne ku WhatsApp kweri wandira okuba ne bana abava bulaaya obawe ku nnamba y'essimu yo babe nga basobola okukola ki awo kawo okomye my number is 0702 0702 011 803 naye n'amafuta bagakugulire kuba otambulira mu kutya 782 0782 57 67 99 yes zonna ziri ku manya gange yes Pachoto Harriet asimwe era gajja okuleeta zonna ziri Harriet asimwe nkutegedde so lwe tunaaba tukomyewo bano abantu balina bambi ekintu kye bayambaza mbadde mbuuza naye kakati nga tebalinajja kuba tujja kudda singa olunaku lusha ne mutuula kati ku tebo gwe ne Bujingo Pastor Bujingo osobola kikola I would really be very great biki byoyinza n'omusisinkana mu maaso n'akugamba Pacho oŋŋamba ki onjagaza ki mbulira ebintu 10 byogamba nti bino nyinza omugamba nti musumba weewaawo nyinza okubanga 10 tebiwera naye nga nina 2 ekisinga njagala odde ku njiri gye wasookera ddala okubuulira ekyokubiri beera ku mazima enjiri sokonto 2 kyoyogera kyogaziyamu katono nyinza omugamba nti ekisookera ddala njagala odde ku njiri yaffe njagala obeere Bujingo waffe oli eyasooka owa Ddembe FM oli yali atya nti Bujingo oli gwe nali mmanyi nze nalinga nkola ku Uganda Catholic Secretariat nga nkola ku Radio Sapiensia naye nga am forced ekiro okuwulirizanga Bujingo yes his radio station because of the sermons ezabeerangako that is the time and then before that I used to listen to Dembe naye nga ki ekinteekayo okuwuliriza those sermons in the morning jjukira nze media career yange yonna yakyusa nnyo nti wali eri yali ku kituufu ng'abuulira ng'era kwegamba omanyi bintu bingi bibeerawo mu bulamu bwaffe naye bw'otambulira mu ssuubi obeera ng'okola kikati kiringa gwe obeerawo n'ogamba like Islam say like maybe you have nothing sinafuna sente naye inshallah something like that so inshallah nja zifuna kati naffe twabeerangawo nga abuulira enjiri n'abuulira n'agamba gwali awo nga tozaalangako things like that nga like ng'oli awo nga owulira ddala nti ali kusabira ggwe wadde takumanyi ng'ayogera n'akukwatako wadde nga takukutteko naye nga essaala yalinga ku radio ngamba nga gyali agisoma gwe nekujjanjaba n'okujjanjaba because you had that kukkiriza naye omanyi kasita obeera mu bino ebintu
n'okulembeza n'okkiriza amalala gakukulembere mu buli kimu kyonna. That is the downfall. Buli kimu kyakyuka kubanga bw'obeera mbuli bagamba mbulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze. Kati tojja empisa zo tojja kuŋŋamba nti nno okwanye omuntu abadde mu kasino n'omufuula mukyalawo n'oŋŋamba nti nagenda kubeera mukyalo omugonde nnyo. Okitegeera ani yamwatuza enjiri? Gwe yamwatuza omumanyi? Bamwatuzaawa? Bamubatirizawa? Kubanga kyemmanyi ku mulokole bw'omaliriza oyatula n'akamwako nga tokakiddwa. And then after that nokola ki? Nobatizibwa. Kati nze my young sister, my elder sister, our eldest sister ne our last born omwana anzirako. For them they are born again. But me nze nasigala mu dini yange y'Obukatoliki, but we are okay. No, they don't pray from there. Okay. But in their churches. But we are okay. Nefe now we sit down ne tukola ki. Era when there is some argument we all nange neta bamwenga ne mu abalokole wano ABCD nabo ne bagana nama Abakatoliki, you know. So but it is a healthy talk. Onfuna bulungi. So nze nsaba adde era usenga musisingana mugamba nkusaba kimodde ku nnono y'egundi yo bwetambula nti ddayo obulire enjiri eri bw'obanga ddala mu butuufu Katonda gw'oweereza yoyo gwe watandika naye siiba y'ennaku 7 oba 30 oba 7 dry obuuze Mukama omugambe naye wawe nasobya taata nsaba onziriremu Mukama amuddiremu kubanga si yasobe kale tewali kibi kyatasobola kukola ki okusonyiwa Mukama tewali kibi kyatasobola kukola ki kusonyiwa. Nti senga afukamira wansi amalala n'agavaako na buli kimu kyonna manyi sente zino nnyo. Mwami Bugingo we yali poor anti kyenzizeeko nenkugamba when he was poor he respected his wife Teddy, he respected his family, he respected people, he respected naye kati tagambwako because he can afford to do anything he wants. He can afford to have a silent car zimuwerekera, can afford to even right now wagamba nti agala genda China alye lunch akomewa akisobola. So kati ebyo byonna that is kuleka gundi eri amalala and what have you kukulembera sente zamuletera obuzibu Bugingo. Kyova olaba nti abakazi abamu oluusi kati kankubula ekino oba obadde tokimanyi waliwo abakazi we tutuuka n'otuuka abamu n'asaba essaala n'agamba naye Mukama omwami wange ndoza muzzeeyo mu mbeera gye twalimu kubanga twalina emirembe nga ali bubi nga tulina omukwano gwaffe naye bwe yafunye ku ssente tetukyakola ki Mukama ndoza embeera gikole ki abakazi bafuna obusungu muli n'agamba katuddeyo mu bwavu bwe yafuna ssente ne zimuleetera obuzibu. So those are some of the things I can face him like this and tell him, and I pray that day happens one day. Temweyagalako ne Bugingo? No. Kuba byandibamwe ebbuba? No. I'm a married wife. I'm a married woman. Kirala abantu bekikola ne mbuza temweyagalako kokko ne Bugingo? No, because in the process of the years I worked there, nazaalirawo n'omwana. Ate yali ayagala oyo azaala.